Ebifaananyi bino ebiraga minisita w'ebyobulamu General Aceng nga tayambadde masiki kyokka ng'ali mu bantu abangi byakwatibwa Lwakutaano mu ggombolola ye Aromo mu disitulikiti y'e Lira. Akatambi akalala kalaga Aceng ng'ali n'abakyala abakooloobya ennyimba mu ngeri yeefaananyiriza okuyisa ebivvulu. Waliwo n'ebifaananyi ebirala ebyakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga biraga Aceng mu mbeera y'emu ekiviiriddeko abantu bangi okumulumiriza okumenya amateeka ag'okutangira COVID-19 minisita gy'akulembera ge yateekawo. Kati ababaka ba palamenti abamu baagala Aceng yeetondere eggwanga olwaki bayise okkuba enkuŋŋaana gavumenti ze yaweera mu kiseera kino ekya COVID-19. Aceng gye buvuddeko yalangirira nga bw'ayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Lira. Alina okuvaayo annyonnyole eggwanga lwaki abadde alisasamaza, annyonnyole eggwanga lwaki abadde alibuguyaza. Batuula bulungi mu press conference ne president ne bayisa ebiragiro ate bo ne batabigenderako, so niweewunya ensi yiwa gyegenda ng'eno. Katonda webale, Ruth Aceng webale tuyamba ababaka bannange, omukazi ono alina okujja yeetonde lwaki asibye eggwanga ne mwami Museveni n'abuzaabuza president we. Abamu twaleka abakazi ku boda kulwokuba ku boda erira okuti ye alieni anyumirwa kiro na misana anyumirwa nga ffe tuli mu lockdown. Bano era baagala abantu abakolera mu akeedi, saloon ne bodaboda bakkirizibwe okuddamu okukola olw'ekifaananyi minisita Aceng kyeyalaze. Abantu balina amabala ebidongo byabivukutte enfuufu, amaduuka gazibye because Aceng ali wali atudde naye agamba mwami Museveni nti gonnemesa okwogera ekituufu. Ddembe ly'Abannayuganda liteekwa buteekwa kati kuzzibwawo nga tewali kwekweka mu bantu be bayita basayintisiti. Simanya waliwo ab'ebyobulamu aboogera nga boogerera n'amabega teri abategeera. Eno we mugaana abantu okuŋŋaana basinkana mu zi meeting nga bwe twalabye juzi wano Honorable Ssemujju, ate nkera tulaba General Aceng minisita w'ebyobulamu yennyini nga ate atuuzizza abantu nkuyanja na nkuyanja ewatali masiki. Wabula Aceng yeeganye okkuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi era n'ategeeza nti yagenze kusomesa abantu kukozesa masiki wamu n'okutongoza okugaba obutimba bw'ensiri. I was demonstrating to them how to remove the mask and how to put it back. And I was using one of the masks that was... Nabadde mbasomesa kukozesa masiki nga neeyambiseemu ku ezo ezabadde ez'okutongozebwa. So as I was demonstrating, they crowded the place. They wanted to take photographs. So I had a mask in my hand and I was telling them, you need to maintain social distancing. But of course they were taking photographs. Kulwaki teyajja n'asomesa ab'ebusiya ku boda? Kulwaki teyagenda Alegu? Kulwaki teyagenda e Malaba ku boda oba e Mutukula? Minisita Wabula akkiriza nti olw'omuwendo gw'abantu abakuŋŋaanye balemeddwa okwewa amabanga nga bwe kyalagirwa. But in their excitement, they failed to maintain social distancing and were not able to... Kituufu mu kubuguumirira beerabidde okwewa amabanga ekitali kirungi. My appeal to Ugandans is that we should continue to follow the guidelines as stated by Ministry of Health. Aceng tali yekka, wabula ne bannabyabufuzi abalala bazze bakuŋŋaana oba okwetaba ku mikolo omuli embaga n'okuziika ebyawerebwa. Ebiragiro by'ebyobulamu ebyayisibwa kabinenti ne bikakasibwa palamenti mu mwezi ogwokusatu omwaka guno byawera enkuŋŋaana z'ebyobufuzi okugenda mu masinzizo, okugenda mu masomero, embaga n'okuziika okw'abantu abangi, era nga singa omuntu akwatibwa n'asingisibwa omusango gw'okumenya ebiragiro bino aba waakuvunaanibwa asibwe emyezi 2 singa omusango gumukka mu vi. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.